Fadi TV yuji mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena muli mutya baji followinga mbatumideko abali mu ggwanga erya Omani Qatar Saudi Arabia nembebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mu followinga ekyamazima nti Bugingo alabikanga Awangudde Pastor Aloysius Bugingo ku nsonga z'omwana Pastor Bugingo ensonga zimutabuseeko buli jadda alinganga ali blocked already gwe bakoze eki gwe bagezeko kubanga balemesa Pastor Bugingo adageza kubanga omwana ono naye amufunako weeks newezibira 2 nekirabikanga ekiganye banamateeka abongedde okubanga besamba ensonga zino olw'ensonga nti ensonga nzibu nnyo banamateeka balabanga bagenda zimalirako obudde bungi nnyo ate ndowooza akasente alabika atabawo akasente kamala kakati oluusi munnamateeka yenna looya yenna bw'omuteeka mu nsonga ezitakutuka aba ayagala omwongezeeyo kasente naye Pastor Bugingo kiraga alabikanga atabongerayo kasente akasente alabika tateekamu kangi nnyo omwana gwayagala ye muto gwayagala okubanga naye abeerako naye weeks newezibeera 2 jjukira makula omwana ndowooza bambi alabika yagaana makula kiremedde okubanga afuna olubuto Pastor Bugingo kyova olaba bambi omwana ono amutaddeko nnyo focus ey'amaanyi jjukira muwala wa Grace Khan yabadde atera okubanga abeera ewa makula nekiraga Grace Khan ndowooza yamuggyeeyoko ajukira Grace Khan amanyi omwana okumugjeyo n'akola kino abeerako naye oluvannyuma n'amuzaayo Pastor Bugingo kiraga omwana w'ebbanga gwanvu ndowooza amumiisinga byansusso naye byo biganye te Pastor Bugingo alabika yagaana okubanga ateeseganya ne Teddy Bugingo yagaana okubanga ateeseganya ne Pastor Teddy Bugingo kyova olaba asanze obuzibu obw'amaanyi okubanga munnange afuna kyayagala ensonga simalina kumanya oba agenda kikwasaganya atya aya baasi naye ng'ensonga zo zalabikanga ezikalubidde ddala ensonga zo zalabikanga ezikalubye ebyaddala Pastor Bugingo ensonga zimutabuseeko ensonga zimwononeseeko zimufuukuuseeko ziganye ensonga zitabuse ensonga ziganye mwongere okubanga mumfollowinga updates mba nazo ziba zitambula Kooti ggwanga Uganda mwabali Canada Toronto mbatumiddeko nembeebaza omuto yoyo naye nga nze amazima go ndaba Pastor Teddy Pastor Bugingo ndabanga Pastor Teddy yamukoze ki yamumezze enkoona n'enywa byonna biganye byonna byagala okubanga biyitamu jjukira yasooka kwagala divorce tagifunanga ate nga ne divorce akyajagala naye tagifunanga jjukira Kooti nabagamba ebiseera ebisinga bino ebintu bwe tebiyingiramu nnyo ate ensonga zaabwe tezikutuka jjukira emyaka emeka Kooti alabanga ejja kumalako ebyo bintu emyaka n'emyaka ebya divorce n'ebibuukamu kati n'ensonga z'omwana nazo ziganye okubanga zikutuka Pastor Bugingo alina tesigana na Teddy naye ate jjukira Teddy yakoowa Pastor Bugingo yamwetamwa olw'ensonga nti yamulabisa yamuswaza ku kyaki ye ya Kanani n'amuswaza nga bwe yavunda wansi bigambo bingi Pastor Teddy bibamwogirira Pastor Bugingo byamwogirira newoba gwe bannaye toyinza butanyiiga newoba gwe tubula Pastor Teddy naye kati yafuna wamukwasiza ate Pastor Teddy alwawo okwogera ku Pastor Bugingo ne Pastor Teddy yamufuula katabo wali ku kyaki ya Kanani land ajukira buli ssaawa kimu bibiri kati saawa zino alajanira mwana mutabani we omuto naye ebintu byaganye naye nga Kooti yamugamba nti mulina kuteeseganya Pastor Bugingo yalaba kuteeseganya ne Teddy abanga amuvuunamidde ku maviivi abalabanga amuvuunamidde ku maviivi naye nga oba oli abusinga Pastor Teddy aba ateeseganyizza naye oba oli awo ayinza okukkiriza naye ate Pastor Bugingo tayagala kuteeseganya naye kati Pastor Teddy agamba nti tayagala kuteesa kati gwamanyi awamukwasiriza amulina mu ttaano ze bw'ati nga bw'onaakwata akamonde akazungu n'okakwata mu kibatu bw'oti mu kikonde mwo n'okinyiga kati Pastor Teddy bw'ati bwakutte Pastor Bugingo amulina bw'ati mu kikonde nga bw'onaakwata akadengo babuyita budengo n'okateeka mu kikonde bw'oti n'okanyiga oba akamonde bw'oti n'okakwata bw'oti n'okanyigwa oba nga bw'onaakwata ka swiiti buno buswiiti buno obwetolovu n'okateeka mu kikonde bw'oti n'okakwata n'okanyiga kati bw'ati bw'amulina amulina mu kikonde bw'ati amulina bw'ati amunyiga amumalawo
amumalawo aha ozanya gwe n'okuzanya nsonga zeezo ezimu kwezi zitambula akadde kano nenga Pastor Teddy Pastor Bugingo muri abubi essaawa zino akanya kulaajana agamba nti Pastor Teddy abaana simalanga yabeefunzanga ababe naye nga atejjukira abaana bonna baabwe naye ate Pastor Bugingo yasooka okubanga munnaamulaga empisa embi n'okumuswaza naye obeera gwe kyobalaba yanyiiga n'abaana n'alaganga atakyabeetaaga kugamba yali alaga nti abaana yabakyawa n'ennyaabwe n'amukyayirako ng'alowooza nti oba oli abaana beerabira abaana tebeerabira bena byakola kibiyaga jjukira ebisinga gye biri ku internet ku social media ku ebiri internet oluusi tekola ki terimba ate teyeerabira bividiyo gye biri baabiteekayo bividiyo byayogeranga munnange gye biri ku ki ku internet abaana nga nabaalaga nti nakoze ki abakyaye kakati saazi nakola kyataalaajana ensonga zeezo ezitambula akadde kano Pastor Bugingo agenda kukikola atya akakane bukakkanyi avunamire Teddy Bugingo aya onaawulira gye bigenda okuba nga bikomekera onaawulira gye bigenda okuba nga bikomekera mweraba mbagala nnyo